darling. Thank you, babies. Banange. Bali batya. Mukama mulungi yebale. Banange boy. You take that ball. Oh. Thank you, Madam Full Figure. Thank you so much. Oh. Oh, thank you. Oh, wow. Thank you so much. Thank you. Moza samba mu. Amanyo samba. Wow. Bounce the ball high. Bounce the ball. Kale bannange. Alhamdulillah. How are you? Ndakalinga kana akalwadde wa. Moze kamutwala. Kale mukwana ngisanyusa basanga. Bali batya. Mwe bali balabirira. Owekitiibwa Nakiwala aliwa? Okay. Mwebale nnyo bannange. Kali akali akalwadde kali katya? Katera waliwo n'omusajja gwe naleka yalina kyali kizimba. Safiika aliwa mulabeko. Ana agenze kwebaka. Mumundeetere mulabeko. Safiika aliwa mulabeko. Tekalina buzibwe. Leta nkusumule mujje wano. Mujje wano Gloria mbasumule. You come. Next. Good afternoon. Hey, Vicky. How are you? Kale munange. Kalade mukwana. Jendi munange. Olota dia. Mpa kiraba awo Safiki bamwe ekirabo kino. Fiki. Olota Fiki. Safiki. Safiki etaga kimotoka. Bamwenenga tali apene leero. Kale nange nsanyusa obbalaba. Kalade mukwana. Jendi dia. Olota. Amina Safiki. Amina. Baby girl, you have your back. And your back. Ogenda kupanga. Safiki is not happy. Bamwe nkoko aliye Safiki. Safiki bamwe nkoko. Yes. Where is bana abatanyi baliwa? Tugendeyo. Okay. Safiki kali ape. Fiki chichi. Don't cry. Achani modesty. Sorry tata. Sorry. How are you? Duli achana base. Okay, omulungi atulaba tuli ku Lisa abajita manager. Yes. Amanyi naze akababuli we tuli ekifo kye tulimu ky'abaana. Abaana bano okusooka ddala ne bazawo ekitiibwa Madam Nakiwala Kiyingi omuwabuzi wa president ku nsonga z'abaana. Nti tulina wano abaana abaasuulibwa mu ggwanga Uganda. Abaana bano baasuula nga ba mwezi gumu okuva ddala ku mwezi gumu okuva ddala ku wiiki oba olunaku olumu one day, just one day. Waliwo n'obwana buto bwe tugenda okulagako gwe muganda nga tulaba. Naye twebaza ekisa kya Katonda nti babalabirira bulungi ne batafa ate ne babaddiza obulamu ne Katonda n'akola ekisooka okulanga abaana basigala balamu. So gwe muganda nga leero yonna gy'oli bw'oba olina ky'osobola oba olina osobola okuyambako abalala osobola okujja tebalina namannya bano abaana be mulaba
ojja n'otumawo omwana erinnya osobola okwetayo ekyokunywa osobola okweta ku mata osobola okubira ku manager n'obagamba kangendeko okuyisa kubanga bano bantu bannayuganda baana baffe naye tuvumirira ebikolwa ebyo naddala abakyala basuula abaana n'omala emyezi 9 n'olubuto ate n'omala n'osuula omwana ng'omaze omujjamu kubanga naawe singa mama we yakusuula maybe tewandikuze nebazanya babeera kulisa supporting center okulaba nga bafaayo nnyo okulaba abaana abo okubayonja abalala bali mu pampers abalala bapama we batudde ne bafaayo nnyo ne babayonja okulaba nga basigala balabika bulungi so tubeebaza nnyo naye mu byonna twetaaga obumu mu ggwanga laffe Uganda n'okuyambibwako n'okukwatibwako so wenna gy'oli nebaza nnyo Seka Yasin owa Enterprises nebaza Mama Fina yansubiza agenda kujjawo nebaza Seka Sula yampadde crate ya soda yaabwe njibaleetere Wasula Motors n'olwekyo naawe muganda wange ali yonna gy'oli oba osobola okujjako wano kulisa supporting center osobola okukwatagana management oba n'okubakasi nojja n'okyalawo nojja n'obalabako n'oba tolina ky'olina jangu olaba olaba ensi bwetambula jangu olaba olaba eggwanga bwetambula naawe mama wo gwe yakuza ojja kwongera okwebaza mama wo n'okumwagala n'okumutendereza nti mama wo yakola ekyobuzira kuba abaana babasuula nga balunaku lumu abalala babasuula mu buveera abalala babasuula mu toyeti ze bamenya abalala babeera bamaze n'obbalapinga mu buveera naye ne bagaana okufa olw'obuyinza bwa Katonda n'amaanyi ga Katonda so gwe muganda wange wenna osobola okujjako wano kulisa supporting center n'olaba ku baana bano n'obabuuzaako osobola okujja n'otuumawo omwana erinnya osobola okufuna eyo obuyambi yonna gy'obujja ate n'obeera ng'ojja kuba tulinawo abakyala bangi nnyo n'abaami abalabirira abafaayo okulaba nga ate abaana bano basigala nga balamu nabo balina abambi obuvunaanyizibwa naye beewaayo okulaba nga bajja omwana ow'olunaku olumu wansi ne bamulera ne bamunywesa ennywanto ne bamukubamu empiso y'ennywanto ne babajja ne badoctors ab'enjawulo ab'amaanyi abakyasinze era nabo tubalina wano so twebaza nnyo Oweekitiibwa Nakiwala Kiyingi omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'abaana ne bannayuganda bonna abasobodde okulaba n'okuvaayo okugamba nti katukwatirwa muffe twasazeewo yidi tujje tugirye n'abaana bano tubeereko wano kye tusobola okukola olw'okwebaza Allah okubanga tutuusizza ku yidi ennungi yidi egenda kumanya ddala ennaku 3 bwe muganda nga asobola okulaba oyinza okugamba anange enkeera kangendeyo wiiki eri kangende nja kuba nkuwa ennamba ya manager era waali wanajja kuba nga ayogerako gy'oli osobola omukubira ku ssimu naawe maybe nga wakozibwa bwoto nga wayambibwa Katonda atusitudde nze nebaza nnyo omuyimbi gwe bayita Spice Diana ebiseera ebisinga agamba nti kyeyayitamu kwali kuyambibwa abantu kyobola nga naye agaba nnyo era nnyongera okukowula Spice Diana ajjeko wano Seka Yasin namusanze alina gy'alaga naye yaŋŋambye agenda kujja wano wa Seka Yasin wa Enterprises naye yabadde amaze okubukinga gy'agenda mu baana bwe bati Spice Diana nkimanyi naye alina abaana bati naye nkusaba Spice ojja okyaleko wano okulisa kubanga mu bayimbi olina omutima omulungi ogwagaliza ogugaba n'okufaayo abantu mwenna abalina kye mulina Katonda baasitudde tubasaba tuyambe ku baana bwe bati abatalina mwasirizi abaana bano tebalina maama tebalina taata bwe batulabako kivolaba wakulaba tayagala ogende bwoba ogenda akaaba bw'omusitwako aba alaba ekifo tayagala kivaamu kuba teyafuna laava eyo teyalerwako tebamusitwako kati akulemerako kuba aba alaba ng'alinga alina omuzadde we so twebaza nnyo abalisa supporting center abakyala abakolawo ba doctors ba management abakyala ndoza nga babalaba era bali smart nabo bayonjo nolaba omwana bwati nga musuule Katonda omwana talina maama we talina taata we ne bw'anaakula n'afumbirwa era banaamuwasa bajja kumujja kulisalisa ye maama we taata we n'erinnya le baamuwaliwe naawe osobola kujja n'ogamba nti omwana mutumye erinnya gundi bonna boogenda okulaba bonna abo boolaba talina maama talina taata talina kojja talina senga abakyala tuvumirira ekikolo ekyokuba nga musuula abaana kikyamu mulekerawo ofuna embuto ze mutetegekedde singa naye maama we yakusula tewandikuze mulekerawo okusuula abaana n'ofuna otunomala emyezi 9 n'ozaala omwana omuteeka mu ttooyi kani imagine mutima gwa nabakyogo tukivumirira ekikolo ekyo kikyamu nnyo era tusaba gavumenti abantu abo muba mubakutte mubakwateko n'omukono ogw'ekima tukubira abalamuzi emiranga omulamuzi wenna bakwatira omukazi ng'asudde omwana mubasibe mubateekeko omukono ogw'amaanyi kibeere nga kikoma mu nsi yaffe kuba kati ono omwana liisa we bataliwo abanga mumboze omwana ono akuwa naye yegomba okumanya kitaawe yaani kubanga abaana be tubaleeta wano balunaku lumu just one day 1 month nawe oba tosobola kujjukira mwana wo tosobola kumujjuka nawe oba ofa nga wamusuula mutoyi gye bamulonze kumpi buli lunaku management ya Lisa efuna essimu ezino n'abaana mu ttooyi be balonze ne batwala mu ddwaliro abali ku bitanda bangi nnyo malwaliro ag'enjawulo nga balunaku lumu avumbavumbamu addamu gwe baleeta wano kubanga abantu basusse okusuula abaana tukivumirira kikolwa kikyamu nnyo tukubira gavumenti omulango okwongeramu amaanyi mu security okulaba abantu abo basuula abaana embuto mufuna zaaki
family planning weeri ekyokuyiwa tewetegedde musajja gw'ogenda naye lwaki oba ogenda n'omusajja ofuula okuyingira mu kikolwa ekifuna olubuto. So neebaza nnyo Lisa Supporting Center, neebaza abakyala bano nga mbalaba abadoctors abamaama abaafuka bamaama b'abaana bano, neebaza management, neebaza Oweekitiibwa Nakiwala Kiyingi na bonna abasobodde okuvaayo okujja ogamba nti ffe tukyalawo kubanga luli nalwo nalekawo ali mwezera n'agamba ye agenda kubawanga gaasi Eva bamuleeta Amina ali mwezera yeje n'akyalako wano n'atuuma n'omwana erinnya mwana bamwitaani Firdaus akaana Firdaus mwezera kaana kaali kalunaku lumu ako bakasolanga kalunaku lumu in fact nakati ye kafa nakati tugende tukalabeko tugende how are you darling gwani gwe full figure Firdaus tebabaleetedde ku ekiveera kiriwa Firdaus tumuwe Firdaus yono sorry ndowooza guweze ogumu kitundu kati mubipimira ku kimwe okubipima ebbanga lyabalina kwotegerera kodi bamuleeteddeko abeera kuba akyalina n'ekirira abeera akyaliko ekirira kati awo wetandikira okuba ne tubeera naye wetandikira okubala kuba aba akyaliko ekirira aba akyaliko ekirira kuba kati omwana oyo aba wa lunaku lumu oba nnaku bbiri ekinene nnyo aba wa nnaku bbiri oyo omwana bw'ati abeera Firdaus mwezira ng'enyaye temunali wandiikawo kalinamu bano bashafiki bagabambulawo naye tugateekawo kalinamu kafulu kalinamu kafulu kati ono omwana baamusulanga bwa lunaku lumu era neebaza Oweekitiibwa Nakiwala Kiyingi tabadde na linnya tamanyi maama we ali we yajja wano n'amutuuma erinnya Firdaus mwezira ne bwakula kati katandise okutunula mukalaba ne bwakula tosobola kujjukira mwana wo gwe wasuula kikolwa kikyamu nnyo ekyokusuula abaana nkivumirira abakyala bafuna embuto nga ka mirembe era kakaaba kaagala kyakulya nga kalaalo nnyo olumala okulya tekaddamu okalaba kamaama kalina otunira bebe kawipes kaliwa obuyindo butini kati kaweza bbanga ki mwezi gumu n'ekitundu kati guweze tukusaba Mukama akuwa obulamu munnange okule amiina akuseeka ekisa kye amiina obe wa mukisa mu nsobe muganzi amiina kama amasenyiga mungi nenga kalungi haja alinga yanzibako akaana akalungi nalitumye kano fulufiga Wanji baby who's disturbing you ali ku motoka yo ajikuba kuwendala I have another car. Let me give you another one. Yeah, buli gwala bamuyita mami. Ali ku motoka yo. Let me give you another car. You take this one. Thank you, Madam Full Figure. You are called who? What is your name? Who? Moses Changli. Kakati Changli yamanya atya? Namwa Changli. Ono yani ate? Ono babiri babiri mwategera mutya nti mulongo? Bali babiri. Basula balongo. Oh my God. Basula balongo. Mwabalonda bali babiri. Mama. Abantu nga baagala abalongo. Oli asula batwine. Bana ndako kaina senyiga. Leta kawa. Sorry. Babi. Mwategera mutento no babiri. Babi. Oli ati yali mutini bana. Kanyogoga. Kano kali kalina kilo zisingaho Mama akamukafa. Mukama Katonda taase gwanga tata. Owekisa ekinjo mulungi. Babi. Babi. Kati mama kali wali ababi.
kati no munaye gwe obanga oli oyo oli mulongo nga munnange n'oba n'olumu oba yakuvaako wano olina watalina mwasirizi kulisa osobola okujja n'ogamba mulongo oyo kaŋŋende munaye nfune omulongo wange nange ntambule naye mbeere naye tukule wamu bino bye tubagamba munaye mu ggwanga lyaffe nti ebintu bingi nnyo life is full of a challenge omuntu wasobola okusuulira batwini twakula tumanyi nti batwini tebabasuula naalongo tafumbira bweru naalongo tanoba takola kikatola abantu basobola n'okusuula abaana babiri abana abalongo oli naasigala ng'ayinaayina oba malaaya n'agenda n'akola ebirala so life is full of a challenge bwe buzibu tusinkanye so ndowooza ono omulongo mama fiina ajja mumutwala mama fiina ajja abadde mityana naye yaŋŋambye bagambe enjija baabi mama fiina ajja ani akaaba mwizira oli mulala ono yaani Maria Louis waliwo yamutwala namutuma Maria Louis eka tumuweyo ekirabo Maria Louis bannange tumuwe ensaasi Maria Louis babi tafunye ekirabo babi tayinza butafuna nte babi afuna bingi babi toyinza butafuna birabo munnange omulongo omulamba omwana wa mama fiina tayinza mama laba kino kye baasuula mulaba ekyana mukama katonda abakazi tebaswala ono gwe nali nsitudde ali wamwagala nno gakuba nasanga bamutuma erinnya akutte mukama mulungi gwe nayina oba yoono si yoono ng'asirise abadde yeebase bakoye bannaye wulira be bakaaba ani akaaba ye sole ani taata ani olaba anjijjukira ani akyombowa ani akyombwa bebe ani akyombwa ono yani banange vale kyole vale wange kyole taata kyole kale nolaba omwana ng'ono bamusula ono bamusula wabbanga ki nga tanaweza na lunaku ne bamusuula kati wabbanga ki vale naye omanyi spider nkoshipada vale abakazi tebaswala bannaaye vale daba kino kyekyani kimami kisaakye saakye ani yamutuuma vale gwe muganda wange wenna ali maama laba kano ono yaani ate noyo baasuula musuule oyo wabbanga ki nemmwe abakazi mu nsi mwebali bannaye mwebale butakoowa mwebale kufaayo bambi mwebale butabeekaanya mwebale butabeetama mumanyi kyekitegeeza ggwe abantu tebaswala bannanga abantu tebaswala gwomanyi omwana oyo omwana n'omusuula nze nemmala emyezi 9 nga nina olubuto nensuula omwana sisobola nfa naye nze ondaba nze nfa n'abaana bange ate nze tebannundira mwana abaana bange tebakyala tebagenda mbakojja tebagenda mbasenga nze sina na mukwano mwana wange jajaga tebakyala abaana bange mbeera nabo kuba mbamanyi onayagala kyakwa tumuwe kefusi binabiganda kaliko ettama lya vale lino ettama lya vale lyo lyakulya abala baliwa
bano bonna abaana bali kulisa nga bwobalaba wano babapimirawo wano babapimirawo nga bwolaba era muwe akaboolo oli akalabye ani abaana bano nga bwobalaba teri mukazi yasuula mwana asobola kujjukira mwana we bwafaanana era abaana bano bali wano nga Lisa ye maama ye taata ye kojja ye ssenga ye baaba Moza ani amusumbuwa bambi taata yeebase nye mwebale kubeera bayonjo bannange mwebale omwana ono aliko something neolaba nti babafaayo bambi bannaye muli bayonjo oh my god musinga ne bananyini baana basuza abaana baabwe waabwe mwebale bakyala mmwe mukama abongere omukisa bakola omulimu gwa mwebale kufaayo ono tumutwale mu kefusi ono ye Moze kwate emmotoka yo tugende pikyoka Moze motoka erwa ngivuga nti tugende pikyoka Moze laba akaana akalungi kano kekani nakayima bamusuula Adrian you come Moze come wano webafumbira ndowooza nga bemulaba wonna wayonjo n'abaana bemulaba bennyini bano basuula abo abaana tebalina maama tebalina taata tebalina mwasirizi nkubira omulanga abantu bonna asobola okubaako kyoyamba abasobola okujja bakyalirako bayitirako okulya asobola baweerezangayo omukebe gw'amata buli mwezi n'oba osobola kuweereza mutwalo ba 15 jangu munange oyambe abaana bano abatalina muzadde abatalina mwasirizi abatamanyi na waabwe era nga bubalaba okatidde kano do you know this tebasoma Moza do you know this do you know Moza do you know this you take it what is this do you know this this is called what Spider-Man not Batman Spider-Man do you know this can you take this one? Okay. Do you know this? Dani aliwo. Bana. Katera nga bolaba ti wano baanike engoye wano wamanju babeerawo nebaza emmotoka yo yokka abaana bano nga bwobalaba you have enough that is mine okay you come and we go Moze Moze look here Moze come on let's go do you know this you don't know you are lying me let's go nga wolaba munange wano wetwa Lisa bwe baanike engoye abakyala bafaayo okulabirira abaana bano n'okubayonja n'okubafaako ate era we wali dining gye baliira emmere ne basena amazzi waliyo eddwaliro waliyo class Moze omwala ogulaba jump babatwalako mu classes ne basobola okusoma ne basobola okumanyira atukubira omulango omuntu yenna era nga wolaba compound yaffe terimu wadde ekyesuubo terimu bouncing castle nga bwolaba nti basobola okugendako mu bouncing castle basobola okugendako mu byesuubo gwe wenna munanga ali oyinza okuba nga oyokya kyesuubo oba olina bouncing castle n'ogamba nze kambayirewo omusenyu babeere nga bomanyi nti abaana bazanyira mu musenyu abaana babeera mu bouncing castles abaana babeera ku byesuubo osobola otufunayo ekyesuubo oba n'otuterawo ekintu kyonna okola nga bamwoyo gwa ggwanga bano tugenda nabo mu maaso twongera okubalabirira twongera okufaayo nga bannayuganda kubanga munaye tomanya bano abaana nasomako mu byafaayo ne baŋŋamba nti bano abaana bakyasinza okubaako emikisa mu nsi yonna in fact waliwo ne pulezidenti omu yali mwana bw'ati opulezidenti yali wa Amerika yali waawa kamuleke naye nga abaana bano akimanyi nti abaana bano let's go Moze
bangamba nti babeerako riziki y'amaanyi abaana bwe bati onaani ono ye Daniel oyo mwana wange si ono wange Daniel gwe basuula e Kajjansi ku Kasasiro ne bamugja Kajjansi Kasasiro ono Daniel mukimanyi nti ono mwana gwe nali sido si ono ono wedda gwe nnoonya ye era wedda nnoonya Dani Daniel come on Daniel bamusuula Kajjansi Kasasiro yono wange omulabye Daniel how are you Dan mumpe ekirabo Dani muwe bamusula ludawa Kajjansi kuki ku Kasasiro can you imagine yali what days Daniel yali wanaku bbiri kati wabanga ki tannabiyagala leeta kyatulabe Dani do you know this bali abagezi babamanyi Batman ogwo omukeeka gwa bali abagezi balina ogutupangiramu bannange Daniel era obwedda ndaba omwana wange Linda you know this tugende waliwe tulira muntu apanga ogwo omukaka gwempa Batman asoma letters which letters this two. Are you sure? Yes. Are you sure? Which letters this? Two. Are you sure? Yes. This is number 2. Come and read. Moses. Which number is this? 2. Oh. Turn around and I see. Turn another one. Sorry. Another one. Another number. Which number is that? 7. Oh my God. I'm going to give you. Who's this one? Batman. Okay, I'm going to give you a bad. So, abazadde abali You are eyo winning. abaana mwabasuula ndowooza mulaba we batuuse. Yes. Naye kyannaku nti tasobola kujjukira mwana we. Mulaba we batuuse abaana basoma. Naye kibi nnyo. Kyannaku nnyo. Kati bano bali ku stage esoma naye tetunnaba kufuku tuli mu tracing ey'abazadde baabwe. Ye process gye tulimu era bwe banaafunika tujja kuba tusobola okubawaayo ng'obudde bukoze eki. Naye musobola okuddamu ne mubamanyi. Tusobola kubanga tugenda ddala omwana oyo we twamugja. Bwe tusinziira ne tugenda ku LC ne tubuuza abantu mu kifo ekyo ne bongera otunnyonnyola nti kale waliwo abulamu ye nga yali mulalu naye nga ekitundu kyonna kyonna kimanyi nti oyo omulalu waawe yazaala omwana. Nze simukuwa. Kati tugenda ewa chairman bwe tumala okubafuna ne tubatwala ku ndaga butonde ne tukakasa nti omwana ono gwe tuwaayo ddala waani wa muntu oyo. Era ndaga butonde bwevaayo nga tekwataganye omwana oyo akomawo mu hoomu yaffe. Yesebo. Kati omuntu wajjanga amukelaininga katugezaaso Mose ngeno omwana ayogera olugero gwenda mumukola mutyo yazze alaba mumuggyemu yamusuula muwere muwa mu mbeera ki waliwo omuntu ayinza okujja nga yiddemu akajabangu nti omuyeri yamutwala kati najjamu ayagala mutwala. Awo process neetandika tulina process gye bashoshowaka baffe gye bayitamu okulaba omwana oyo oyazze nga tusaba ebitongole byonna abagagga mu gavumenti ab'omwoyo omugabi ab'omwoyo omuzadde abatisi bagagga bokka be basobola okukola ekintu kino. Omuntu asobola okubeerayo nga ye atunda bintu mu katale lunaku ayingiza ennyaanya n'agamba nti nze buli lunaku nja twalanga ennyaanya za mutwala, nze buli lunaku ebijanjaalo nja kubitwalanga fresh beans. Tukagamba nti omuntu yenna alina omutima tukusaba okukwatira muno w'ekitiibwa Nakiwala Kiyingi tulabe nga tuyamba emiti emito bannayuganda bano nabo baveemu. Bano be bakulembeze b'enkya, bano baana baffe be baana bagenda otubeererawo enkya. N'olwekyo tukolere wamu okulaba nga tubakuza ate tubawe n'omukwano ogwo baleme kujulirira
baleme kubeera nga bali londe okweraga nti balina bazadde. So bw'ofuna yakadde n'okyamako w'okyama n'ogamba nti kankyameko kulisa wano kumpi nnyo nnyo. Management ennamba y'essimu ebeerawo ngenda kubanga nti kusomera tujja gipininga awo wansi. Omukwirako n'omugamba manager nalabyeyo akaana kalwadde nnayo pampa. Abakyala bakola mu zaakeede abakola mu maduuka. Osobola kati naddala abayisiraamu eddiini ekkiriza okugaba. Abasajja nga ba Ajamis Kigundo kibafudde ab'omuwendo n'obugaggawala ennyo. Basidiru kugaba. Mama Fino ekimufudde w'amaanyi kugaba. Basula Motors tebakyasinza okugaba ku nsi ya Mungu ate tebakyasinza okufuna ssente. Osobola ogamba nze buli lunaku ngenda kuwangayo pampa, epaketi ya pampa emu oba wipes oba kiki. Osobola n'okugamba buli weekend nja baweerezanga Javas oba KFC oba nja gamba ng'olusanya lutwalirenga emmere. Wekityo kubanga okuyamba wetwo tukuze ku nsi ffenna tukulidde ku mmere yaffenna tugabane. Naffe twakwate tulina bazadde kyova ntuwawaayo okulaba nti twetaba mu bintu bwe biti n'okkuba omulanga abantu basobole okuyambako. Kubanga naffe twayambibwa abantu tetwalina bazadde emmere twakulira ku yatugabane nati twakola ne tubeera ab'omuwendo mu ggwanga era mutulaba nti tuli b'amaanyi. So nebaza nnyo abantu abasobodde okukwata wamu n'Oweekitiibwa Nakiwala Kiyingi, nebaza abakyala abali wano n'abasawo abaami ababeerawo okulaba nga bafaayo okuyonja, nebaza nnyo abo abasobodde okuvaayo kati nga balaba ali Mwezera ye bwe yajja n'agamba nze buli lunaku nja kwetangawo gaasi temuddamu fumba ku maanyi temuddamu kukozesa era buli lunaku yamweyama okumweta amuleeta. Kati abantu moddulo bwe batu tubeebaza nnyo okulaba nga bewayo. Nayogeddeko ne Sekayasin era y'omu ku yansindise wano owa Am Enterprises mwebaza nnyo ne Sula Motors nansuubiza okubanga agenda kubanga ajjawo era mulindiridde n'amaanyi mangi nnyo. Mama Fina y'omu ku baŋŋambye gendayo tulabe nange ngenda kubanga nja okubeegattako. So era ngenda kwongera okukuba omulanga gwange mu bantu bemmanyi abagabi bendi mu kwogerezaganya nabo okulaba nga bakwatagana n'ekitongole kino ekyalisa n'Oweekitiibwa Nakiwala Kiyingi n'abasawo abaliwo n'abamaama bano abavaayo okubeera bannakazadde b'eggwanga ne manager ono okubanga waali. So naawe ali eyo muganda wange n'oba oli weeru wa ggwanga oba oli mu Amerika bali ku kyakyezo ez'enjawulo bakyala b'abasumba bapastors abantu bano beetaaga essaala ez'amaanyi beetaaga obuyambi obw'amaanyi nene essaala kintu kikulu nnyo bamasheeke tubasaba abaana bano mbateekenga mu ssaala zonna ze mbamusaba n'abasumba tusaba abaana bano bateeke mu ssaala neera nekyobasuulirayo osobola okugamba buli weekend era ngenda banga enkoko 10 oba otunda nkoko oba olina kiyumba kya nkoko abatunda emiceere osobola okugamba buli wiiki nja twalanga busaba omuceere 2 bw'oba otunda buwunga era n'obuwunga babunywa obwogi kwegamba kyonna ky'oyina newofiisako ekyo ky'otunze mu maaliyo n'okwatamu ate Allah kuwa riziki ey'amaanyi. Nja kubira Oweekitiibwa Eddie Kenzo Musuuza omulanga ajje musabe ajja akyaleko wano kuba y'omu ekimu ku njagaza ennyo kaana kambaata nganze twakulira ku mmere yatugabane ne Mukama atufudde ab'omuwendo era nja kumusaba era ngenda straight ewuwe njogerezeganya naye ndabe nga ajja akyaleko ku baana bano maybe eddoboozi ly'eddene newaba aleesewo eddoboozi ate era wabeerawo ekikolebwa ku baana bano Mungu n'atuteekako omukisa. Olunaku luno lwayidi nasalawo okulya nabo nengamba nze ngenda ate okuba nga ndya nabo okugaba nabo kemba nfunye konna era ngambye kangende ntuuke ewakiri eddakiika ate mbeere nga neeyongerayo nga wadde nayitibwa bifo bingi eby'amaanyi kino kyekibadde kinsingidde amaanyi gange okuba nga nja wano mu baana bano abatalina mwasirizi. Amen. Manager y'ono ayinza okuba ng'asoma ku nnamba bw'omukubira kiba kirungi nnyo kyosobola kyonna muganda wange nebeera bijanjaalo ng'okola nakatono kanja bange bikubyakawo 2 buli lunaku neoba butungulu neoba butunda nga gw'oli mutunzi wa butunda n'ogamba nze buli wiiki ngenda bawangayo obutunda bwa mitwalo 2 kyonna kyoba olese naye nga n'abagagga basobola abalina kasente kuba kati abalwadde temubasanzewo bali mu malwaliro era zibeera ssente kuba facilitating okubajjanjaba okubafaako amata abatunda emikebe gy'amata n'ogamba nze nja kubawanga omukebe byonna manager ajja kuba asoma ennamba ye yatwala ekifo kinono n'abakyala b'Abeekitiibwa. Ennamba yange eri 0779 13 8396 mu Luganda eri 0779 13 83 era twala omukisa guno bannanga okwebaza nnyo nninyi ddala mukyala full figure yajja wano n'atukyalirako omulundi ogwasooka nera n'atusuubiza nti ku Yidi ajja kubeera mu kifo kino ng'asiibulula abaana bano. Nyabo tukweyanzigidde ddala weebale kutuukiriza Mukama akwongere wojje bannange abaleetedde buli kyonna kye yasuubiza abaleetedde ebyokuzanyisa abaleetedde emmere ya Yidi abaleetedde buli kimu kyonna kye yasuubiza luli akituukiriza olunaku olwaleero abadde wano ku Lisa Supporting and Sustaining Lives Uganda e Kabuusu
ku home erabirira abaana bano be basudde ku nguudo be basudde kasasiro be bazadde oli n'alekaawo bwe yali wano yatusuubiza nti ajja kujja neera olwaleero yagamba Yidi bw'ava mu swala atuukira wano akikoze tukweyanziza nnyo tweyanzidde ddala amina amina